omunaku wakufa bannange, omunaku wakufa agwewo. Ensi Uganda ddala abagikulembera bannyiniyo ensi bagigula nga tulabye. Kansooke nkweka video kano katono nnyo okawulire. Bw'omala okuwulira ka video kano nkuleetera ebikuuno ebiwuniikiriza Parliament n'esasamala ku Rebecca Kadaaga ne Sekandi eyaliko Vice President Mwami Museveni amaze obbakooneramu. Kitalo ddala, kitalo nnyo. Mujjukira muganda waffe Isimayi Chuli eyasinganga okuwakanya betwogera nga bwe batayo omuntu omu mu bumenyi bw'amateeka najja n'abawaana. Bwe baatirimbula abantu abasuka 150 najja n'abawaana. Kyanaku tinaye bamaliriza bamutemudde. Kati ennaku zino nalabye Hamu ng'ate naye ayoyoma. Hamu tereera beebo muganda wange. Tuzenga tubagamba bo si banno bakozesa bukozesa nga kisiimuula. Bwe batyo bakozesa kitatta, bwe batyo bakozesa kakoza mutale, bwe batyo bakozesa zebula, bwe batyo bakozesa Ichuli, bwe batyo bakozeseza, bwe batyo bakozesa buli muntu. Yes, wachogeddeko nti baagala kutta naye ate munnange ffe bw'ogamba tugenda bakola ki? Ffe twasooka kikugamba. Abo batemu, abo babbi, abo badikiteta, tewali nfuga y'amateeka wano gy'ogenda kulopa. So njagala mwenna mukimanye nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Amateeka tegagenda kukuuma okujjako nga gasobola tukuuma ffenna. Tujja kuba nga tubalaba nga bwe mukomplaininga ne mukkirize nti mwe muli bakozi baabwe, muli basireevu. Byonna bye bakuwa babikusaaliza busaaliza, bagenda bizzaayo essaawa yaabwe ng'etuuse. Bwe kityo bwe kibadde, abo bwe batyo babadde ebbanga. So kansubire tinamwe bannaffe abalowooza nti muli seefu nnyo mu regimu ya Museveni n'ogenda n'obatulamu n'olowooza nti ze wakabe anze swaba yeka abalimu wano, anze nakigana yeka abalimu si bakyaliibu. Kati video etandise. Luli tubadde tuli ku nkokola zaayo nga tulingiza nningize. Kakati video entuufu yene etandise. Bw'oba omanyi ng'oyagala ensi Uganda, nga wazaalibwa mu Uganda, ng'olinayo omuntu wo, olina mu bizinensi zo, ng'oli muwi wa musolo mu nsi Uganda, video etandise. Oba oli bweru wa Uganda, oba oli mu Uganda, oba okola mulimo ki, oba oli musajja oba mukazi, eneekukwatako. Mu ngeri y'emu kansooka okubeera nga nkwaniriza ku mukutu gwaffe gwa EKTV. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo ku lwa EKTV News Team okubeera nga nkutuusaako ensonga zino zonna ampuliriza. Era mu ngeri y'emu kankusaba video esooka ogiwa ekigalo oba kye tuyita like esobola okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda yenna gy'ali agifune. Bw'obanga oli mpya nawe ngenda kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno okoone ku kadde olwo video nga zino ze tuteekayo zigenda kubeera nga tezikusuba. Kati nze ntandise wuliriza biibi n'ebigambo. Waliwo kye tuyita retired public servants. Kakati abantu bano baba bawummudde abakoledde gavumenti, waliwo obusimu babawa n'omusimbi gwe babawa okubeera nga bawummudde. Kati wulira ebigambo bibino: obuwumbi obwa ssente obugenda okubeera nga buweebwa Rebecca Kadaaga ne Speaker oba ne Vice President eyaliko Vice President Sekandi. Wulira amaziga gaagano: omuwi w'omusolo, omuntu wa wansi, gwatuuya n'entuuyo ne zikala. Olabye abantu bano babiri bagenda kubeera nga baweebwa omusimbi ogwakanze ne Parliament netuka okubeera nga yeeraliikirira neegamba nti kino kijja kitya. Era mu Parliament waliwo akakiiko akakola ku nsonga eno. Mu butuufu katuuse ne bagamba nti nedda kino kisusse. Abantu bano bali kakiiko kuno abasingako ba NRM ne ssente ze badde bagenda okugaba baziwa ba NRM. Naye ampuliriza kankumenyeremu katono nnyo ku ssente eza Sekandi eyaliko Vice President w'ensi Uganda. Ono ng'etandika okuweereza ku Uganda government yali 2021 ndowooza. Yatandika nga Deputy Speaker. Wuliriza
bwe yava ku bwa deputy speaker n'afuulibwa speaker omujjuvu owa parliament eya Uganda. Bwe yaggyibwawo n'afuulibwa vice president ow'ensi Uganda. Era ono yaggyibwako 2021, kitegeeza okuva 2011 mpaka 2021 ono ng'aweereza mu gavumenti mu bifo ebya deputy speaker mpaka ku bya vice president ow'ensi Uganda. Kakati ono bwe yawummuzibwa yafuulibwa presidential advisor. Oba presidential advisors bangi wano e Uganda. Yafuulibwa presidential advisor. Kati wulira ngenda kuyitiramu katono nnyo ku musimbi omusajja ono gwagenda okubeera ng'aweebwa. Bannange naye mbutuufu aloga Uganda akyembuga akyawanise. Kakati wulira ono buli mwaka agenda kubeera ng'aweebwa milioni 3, 100, 2, 3. Ezo nga za housing allowance, za nyumba mwalina okusula. Situmanyi oba omusajja ono tazimbanga nga mu kibuga Masaka omusajja ono alinamu ne zaakedi namba amaka kwatudde agagge bw'otuuka eyo ekalisiza eyo kyotera wansi ewuwe. Nkugambye buli mwaka milioni 3 zamaze dde okuteekebwa wali za kumuweebwa mbuza nyumba. Kati ng'oggyeko ezo waliwo milioni endala 305 za mmotoka zigenda muweebwanga buli luvannyuma lwa myaka 5 za mmotoka 305. Oba agenda kuba akanika mmotoka, oba agenda kuba leeta bondi, gulawo bondi ya mmotoka atuuse mmotoka mpya, oba agenda kuba buli mwaka akyuse mmotoka ng'avuga ndala, tewali akimanyi. Nkugambye buli myaka 5 agenda kuweebwa obukadde 305 kuzizo gwe omuwi w'omusolo. Olya musolo kweyongera, naye abasajja bano bannange tebakkuta. Kyamazima ayina yayongerwako, ate gwe omwavu akatono k'olina kali kuggyibwako ne kaweebwa omuvundu ataalina. Kati mu ngeri y'emu omusajja bagenda mwongera milioni endala 84 zino za medical insurance. Bw'olyamu nga wantu wamusiiye wamulumyerumye ezo nno za buli mwaka milioni 84 buli mwaka za ddwaliro. Naye omusajja ono bwekyatandika kukola n'atuuka okubeera ng'awummula ku myaka gy'alina tasobola kwesasulira ddwaliro. Tasobola mazima kwesasulira ddwaliro milioni 84 buli mwaka. Kuno nga kuliko milioni 640 za mukyala we n'abaana be buli mwaka nga bafunyeemu okukolola awo ekifuba balwadde awo. Ezo zaabwe nkyakuleetera lisiti, nkyali ku muntu omu Sekandi. Wulira milioni endala 13 z'abasajja bagenda mu kuma police officers buli mwaka bagenda kuma abapoliisi 2 batambula nabo wadde awummudde avudde mbino ebintu agenda kusigala nga akuumibwa era nga buli mwaka awebwa milioni 13. Gwe gojja okugattamu mbuulire zino za buli mwaka zenkumenyera milioni 13 buli mwaka z'abasajja bapoliisi abagenda okubeera munenga bamukuuma n'okumutambulirako bw'aba agenza okunywa kakyayike oba oli awo. Kati wulira mukwano gwange essente milioni endala 10 buli mwaka nkyajja buli mwaka milioni endala 10 zino za personal secretary we buli mwaka milioni 10 personal secretary. Kakati agenda kuba amuwandiikira ki? Omuntu atakyali mu gavumenti awumudde secretary fenga ffe tuba tumufuniddemu wa mujja kumpabula. Ojja genda mu comment ompabula ongambe nti musajja gwe omusajja ono sente zimusaana wadde biri awumudde alekedde awo okusaavinga mu gavumenti sente zimusaana abasirikale babasasule nga bamukuume bamuwenga sente za secretary we bwe bityo. Kati wulire ebigambo bino bikyajja ampuliriza. Omusajja ono agenda kubeera nga aweebwa sente endala milioni 85 z'aba domestic servants aba bakozi bawaka buli mwaka zagenda okubeera nga buli mwaka milioni 85 z'abakozi bawaka abawaka. Kakati ng'oggyeko ekyo agenda kubeera nga aweebwa milioni endala 15 za furniture ezo za buli myaka 5. Gula mmeeza, gula ntebe, waliwo nankani egizaawo ekitanda kibadde ki milioni endala 15. Nkugambye ziri ez'abakozi bawaka ab'omu kiyungu milioni 85 milioni 8.5 8.5 buli mwaka milioni 8.5 buli mwaka 8.5 zino milioni 15 za ntebe na mmeeza
buli myaka eta katonda wange mpabulamu mu komenti awo mbuli ki ekiba kisaanidde awo kukolebwa mbuulira nze Eke Master mukama kuume